wantama sami nesonyiwa ogenda onyumiza abantu nga bwe wankowa mukulu taata bwe wankowa nesonyiwa kasita wankowa nesonyiwira ddala nsangula mbulamu bwe kimanye nti nze siri mbulamu bwo nekati mazima ddala obola bansobola okwogera ebigambo ebyo byonna kuyita ngeri nkwagala mama nenjogera nkimanyi sikukuyako kateete kyango jjajjenge naye ngwe kyobomanya nkwagala ebyo bigambo by'abantu biveeko byensonyiwe nkizudde gwayagala otwawula kati n'olwekyo omukulu taata Halo Aida. Wanji mama. Mutabani wange ali atya? Ate wali buzibu. Kale mumpe mubuuzeeko. Baba ayagala kwogerako naawe. Mama. Tukaseti. Kale. Wanji mama. Mutabani oli otya obugonvu? Mama nze sina buzibu. Katusabe. Nange mbadde siri mubi. Kale mpaako nzizaako ku muwala wange. Kale. Akweta. Hello mama. Haida. Eddoboozi lya mutabani wange nga likyuseemu. Ayinamu kiyegu. Nga alabye kiyegu. Kale kamusabire. Naye mama nja kukubira mbadde nkyalina kye mmaliriza. Ate ne ka airtime ko. Ki? Besirikiro. Lwaki mama omugoba ku simu bw'otyo? Bino tusobola obikole olulala. Gwe mukadde tomumanyi. Mama bw'ayogera tava ku simu. Airtime amala kutukako n'alyoka agivaako. Kati mba nina omubalirira. Ne mama we walinga owange. Nowange bwakuba essimu banange nabeera ku simu tagala nataleka n'okumbuuza abazzukulu bali batya kyokka nze sizalanga ku mwana sirina mwana ng'abyerabye ng'ate abimbuuza ebitabanga nawo n'owange bw'atyo obukoko bw'ayalula ate obubaata bannange nakubuuza kino neki kyokka abakadde bazibu tibategerekeka mwe bwe mubanga mukyayagala obuyambi nga mukyayagala nze okusigala nga nkola ku bizibu byammwe muwulira mugambe maama anviire ku mukazi amuggyeko eddogoli ekyo bwe kibalema nammwe ngenda kubakyayiramu nyina bakyawa Muzamyo kiki enkolagana gy'olina ne Pwiti y'amaanyi. enkolagana etya Ebigambo bye nkugambye byonna Pwiti abimbuuzizza. bigambo ki Bino bye nkugambye mugulira akateeteeyi ne musindikira ne airtime. naye nga tobyogedde Wenza abyogedde. kale kirimu sitaani ki girlfriend okumanya ebigambo by'omwogeddeko Ne nkugamba obimugambe. sinza bimugambye Kati ani abimugambye nga ate mu nnyumba tubaddemu abantu babiri. kati gwe bwoba owulira oyagala kumanya abimugambye amagezi nkwagana genda ku poliisi owaaba omusango poliisi enoonyereze bwekizuula nti ze nabimugambye nze ndi mwetegefu poliisi egyensibe enkwate Muzamiro kati osazeewo okututabula misana kutuku mu laavu yange ne Pwiti oba omwegwaniza mbuulira akakawala nze sisiteeke zange kale linda gwe ekinaakutuukako gw'ojja kiraba tonkanga kisa naawe ate nja kukuba ggwe Eradde nnyama. Sera nnuma. Bulungi baaba. Siibyo otya nnyama. Mujje baliko. Eradde baaba. Eradde nnyama. Siibyo mutano baaba. Kale namwe mujje baliko. Sansukula baaba. Kale sebo. Eradde baaba. Eradde sebo. Baaba. Wanti? Kansubye nti mu nsawo omwo mulimu mugaati na sukaali. Kubanga ko akagaati tuludde okukalyako baaba. Omugaati gw'ennaku zino nga si mwangu.
Maama nzize kukyala nze gulaba batugobye mu nju kati bba wange naŋŋamba nti njira mbeerako wano nga bwayiye ekyokukola. naye lwaki bbaawo tasobola kusasula nnyumba? Bba wange naawe okimanyi yali akola mu itodo olwavaawo n'omulimu ne guggwawo. kati ogenda kubeera wano kumala bbanga ki? bw'afuna omulimu n'asasula ennyumba nga ŋŋenda. kale munnange enjovu teremererwa masanga gaayo, tuula tubeere wano. Kale maama neyanza nyuma. Kale wanji mukulu kati nkubye kukuwa bujulizi nti kituufu maama wange yennyini yakusindikira obulwadde obukuluma. naye maama wo kikyayagala nkole anneesonyiwe? Nsonyiwa mukwano, nsonyiwa. Nalwawo okukitegeera nti maama wange yavaako obuzibu obutawaanya, naye ke mutegedde ngenda kumukolako. kikole mu bwangu kubanga nze nkooye nnyoko mukooye. Bisirikiro ate anakutabudde. waliwo maama wa mukwano gwange naye omukazi tanjagala ankonjera ebigambo buli ddakiika. Kakati ate oyo aba mukwano gwe ate oyo akutabula oyo. mukwano gwange muwala twakula naye maama we bannange tanjagala. Kati Bisirikirwa, Bisirikirwa, tunulira, njagala omanye nti oyo si mukwano gwo. Ntunulira maaso. Kati njagala omanye nti oyo si mukwano gwo. Era kyensaba okkirize nze nfuule ebintu ebi mbeere bbaawo ate mbeere mukwano gwo. Waali mugyeewo onteekewo. mukwano gwange talina buzibu ye tukolagana bulungi naye nnyina. Maama we yatakwagala. Kati maama we waali mugyeewo teekawo nze mbeere mukwano gwo. Nange kinnuma nga ndaba tolina mirembe bw'otyo. Owulidde? Nsaba busabi siragira. Hello Moses. Hello Anifa. Munnange ntuuse bulungi. Ebanaye Katonda yeebale. Maama ali atya? Munnange si mubi. Yakola n'akaduuka ewaka. Ekitegeeza kati ewaka wanyuma. Munnange si wabi, wanyuma. Hey. Kamya. Ebitabo mbirabye naye. Bimazeemu nnyo amaanyi. Ate bitya? Volongoto mwerere yajjudde mu bitabo bino. Volongoto atya? Abantu abawandiika ebitabo bino basasula. Basasula. Omwezi ne gugwako ne basasula. Iye. Ng'obasasulira ki? Za kuteeka likodi ekwata ku bizinesi mu bitabo. Kukolera volongoto mpozi kyobasasulira. Volongoto atya? Omulimu nina munene nnyo. Gwo munene. Ekisooka bino ebitabo biraba. Ne dates zennyini tebassaako. Tekuli zinoonyeza siraba. Ng'oli alinga wandiika eddaame. Ng'alinga wandiika ebirango by'okufa. Kakati ekikulu twandikoze tutya? Mwandikoze muti. Hardware yandibadde ng'erina bitabo byayo. Rentals ne ziba nga zirina bitabo byazo. Ekyaliizi ne kiba kyokka. Naye byonna mwagatta muno volongoto ajjudde omwo. Anti kati olaba Bisirikirwa. Kino kye kibadde kinnuma. Nti nange mbeera busy nyina emirimu mingi. Kati jinsukkako nemba nga sisobola kulondoola buli kamu. Kakati nga bwe nakufunye ekyo kirungi. Ojja kunyambako. Kati kyensaba tandikira otereze buli kimu. Kamya. Banje. Omulimu gwo nina munene naye ngenda kutereeza. Kitwale nti lugoye lwe lwagwamu amabala. Kati nze jjiike. Ngenda kujjamu buli kabala akakulimu. Ngenda kutereeza. Ate okulira ku stipidi ya yiriyiri. Ekyo kyenjagala. Kati ekitabo ky'expenditure kiriwo. Ekyanki? Expenditure ensaasaanya. Leka ate kukebera olinga agamba ebitabo. Ebyo byonna sirina kitabo kye sikebedde tekibaddeemu. Titugiwandiika tuwandiika ze tuyingiza zokka. Tuwulira volongoto. Kati ng'oyinza otya obutaba na kitabo kya nsaasaanya?
weebalirira otya okumanya nti nafulumiza zino omwezi guno, nafulumiza zino weekend, nafulumiza zino ng'ofa kuziyingira zokka nga to kamyo mazemu nnyo amaanyi. Kati ebitabo nga bino ndeeta nti omuntu abibalirira agenda bibalirira atya bino Omuntu ajja abalirira sente ezaffe. bizinesi ezikulaakulana wansi w'enjuba wano olina okuba n'omuntu abalirira ebitabo byo n'omanya omwaka guno nyingiza bwe ziti nfulumiza bwe ziti n'omanya nkoze loosi nkoze magoba tojja kulaakulana mukwano ng'okola ebyo. Kyate nze mbadde sikimanyi nti kiriwe. Mami mbadde simanyi nti mbadde ntya nti bw'oleeta omuntu mu bizinesi agibalirira nagimanya nti ate asobola okusinziira okwo nakubba. Nze kye mbadde nga ffe tusobola okubyebalira. Kati amatayo siba gaaki? Amatayo nga siba kunyuma. Nyuma nnyo taata ngeri abaana ssente bazikozesa bye baagala. Nagambye njagala ku bank statements. Zadde? Naye nga bank statement tuzeetaaga nazo era. Tugyetaaga nayo. Kamya tombowa. Olina okumanya omwezi guno banki nze ssente mmeka, withdrawal nze ssente mmeka, banka ekusaze mmeka. Towulira abantu bebabba ssente ku accounts zaabo. Mami, ebintu byo byensabudde. Kakati omanyi kye tuba tukola mami? Tukitwala ente eno mmotoka. Nze mbadde driver nga nze avuga. Kati nze kanve mu ntebe ya driver nzire mu y'omusabaze. Kati gwe tula mu ya driver ovuge. Ebintu mbikukwasiza mami. Obinkwasiza? Bibyo vuga. Nze katule mu ntebe y'omusabaze. Kati bamugumu. Ngenda kukutereeza. Neyanziza. Munange ennyumba naginoonyeza nenjifuna. Eri walungi erabika bulungi nnyo. Kwegamba erina mu kikomera. Essebo. Kakati wasenguse nnyabo? Nedda sinnaba. Lwaki ate? Obuzibu bwa ntambula. Mwantambula? Nze gwolaba nnina ebintu. Kati sina ngeri gye nnyinza kutambulamu ku lw'ebintu biri ebingi nga sirina ntambula yaabyo. Kati ekyentambula kiri kitya? Nabadde mbuuziza ku bantu ab'enjawulo. Kati eyasoose yaŋŋambye emitwalo 10. Oyo nendaba nga nseera nenfuna omulala. Kati yo owookubiri abadde aŋŋambye emitwalo 8. Yagambye 8? Essebo. Naye awo tekiina buzibu. Wanje? Ennyabo kanzikuwa. Nga neyanzege munaaye. Nze gwolaba kati ndi mu kwebuuza kye ndikuwa sikimanyi. Kale naye si kyamaanyi nnyo ekyo kye nkukoledde. Nnyo munnange, nnyo ddala. Era k'okoze bw'oti. Kagende nsengula ebintu. Kale nyenze kusenguka. Kale se bubeera bulungi. Kale nabeera bulungi. Ajala. Kakati mukyala wange tali bulungi. Mulwadde. So kati kiba kitegeeza ngenda kukolekawo wano sigalewo bwomu. Kituufu nkimanyi emirimu mingi bakasitoma bangi naye sina kyakukola. Kati ngenda kubeera up and down nga nfuba kulaba nti mukyala wange atereera. Nja kusaba ekintu eki kwata bulungi bakasitoma Ajala. Bakasitoma bakwate bulungi. Njagala okijjukire nti kasitoma ye mukama waffe. Owulidde? Ekyokubiri njagala essimu ekubeere kumpi. Kuba kati nze ngenda kubeeri nga ndi ku mulwadde. Kuba nja kuba neetaaga okumanya ebintu ebitambudde.
ekyokubiri nja kuba nga nkukubira ng'oluusi nina bye neetaaga okitegedde kale beera bulungi Pwiti, nsaba onsonyiwe. Nkusonyiwe muki? Ku bigambo bye nayogera. Waliwo kimanyi nti ebigambo byogedde si bituufu, wali oyogera byaki? Nze nali manyi mweyagala ne Muzamiro nga njagala mukutamya. Sebo, webala omulimu gwo taata, ndowooza gukusasuza. Ondaba? Nkulaba. Kitegeeza mbadde nina gye ndagako. Olagako wa Puliti. Eki? Ndi muntu mukulu, tebakyambuuza gye mbandaga. Nange ndi muntu mukulu kyova olaba nkubuuzizza. Oli mukulu. Sebo, nkyayina ebyokulowoozaako, nkyayina n'ebyokukola bingi. Kaakati ndowooza neetaaga obudde nga ndi nzekka. Kati nno mwana wange nkubuulire nange ndi wano ndi ku lutalo ne mukulu wo Habibu. Ate olutalo olwaki maama? Habibu agamba nti nze mukyala we simwagala, kati ankaka mwagale lwampaka. Naye nga ddala kituufu tomwagala? Ate nga lwaki simwagala? Nze mukyala we mwagala. Nze Habibu okuva lwe nakyala ewuwe mukyala we n'amugamba ngobe. Mukyala we n'amugamba ngobe. Habibu n'atakwatibwamu nsonyi kugamba nti ono gwe ngoba nga mwana wa maama wange. Habibu n'angoba n'enkyawa Habibu ne mukazi we ne mmukyayiramu. Ekitegeeza olutalo lwa Habibu luno lwatandika dda. Lwatandika dda. Kati gwe obanga wadde wakalulaba ku ggwe nze yaluntandikako dda. Masa je baliko. Kale sewo. Nawe je baliko. Kale nyawo. Ije. Martha. Wanje. Nkubidde essimu ya lubaluba nenzija mangu. Buzibu ki? Munnange tufunyeemu obuzibu. Buzibu ki ate Martha? Bwenzize n'emmotoka y'ebintu okuyingira ennyumba, omusajja ate n'aŋŋaana. Nakugaana? Yesebo. Tewamusasula? Ati luli bwe najja okusasula ennyumba nasasula mukyala gwe nasangawo. Kati bwenzize okuyingira ate nsanzeewo mwami. N'aŋŋamba ennyumba eyiye si ya mitwalo 15, ennyumba ya mitwalo 18. Kitegeeza buli mwezi ayongezaamu emitwalo egi 3 gye emitwalo 9 gy'ayagala. Emitwalo 9? Yesebo. Kati tugenda kukola tutya? Kati nze mbadde nteesa nti tugenda oyingira emmotoka y'ebintu tubivuge tubitwale ewuwo. Ebintu bye byenkana ki? Ofuso namba y'ebintu. Fuso namba? Esebo. Nze nga mbeera mu muzigo binajyamu nga tebigenda kusobola kujyamu kuba ne binyina ebimu nabisibirira ne mbiwanika waggulu tebigenda kusobola kujyamu. Kati olwo tugenda kusala magezi ki? Ebintu siina gye ngenda biteeka. Mbadde nteesa. Kankuwa emitwalo 9 ogenda osasula omukyala otwale ebintu obiyingize mu nnyumba. Naye bannange mujuni nze mpulira saagala kufuukira mugugu. Si mugugu, mukwano gwo bwabeera bwatyo. Era wadde mukwano gwo gwe waakalaba gw'otomanyi nnyo kiri awo. Pozo gambe zirimeko? Mitwalo 9. Nga neyanzige munnange. Kale nyabo sinyo. Webale nnyo webalire ddala. Kale nyabo. Mpozi ate n'ekirala. Omusajja wa driver nze we namuwadde ssente nadde manyi nti buli kimu kiwedde. Naye aŋŋambye abaatisse n'abanaatikkula ebintu ku mmotoka nabo beetaaga ssente. Beetaaga ssente? Yesebo. Ngulu beetaaga ssente meka? Baŋŋambye nti yeetaaga emitwalo 6. Beetaaga emitwalo 6? Yesebo. Kati tukole tutya? Nti kati munnange nze sizirina sina gye ngenda kuzijja. Izo ssente ntono nnyo. Basira n'okusaba emitwalo 10 ku 15 egyo emitwalo 6 busente butono nnyo kanziku. Ate ogamba nze nzirina. Anze kanzikuwe tekina buzibu.
nange nga neyanziza neyanzeege kale nnyabo naye si nnyo onkoledde ebirungi nno munnange ate ebirala bikyali mu maaso bikyali ntandikwa Muzamyo. Manji pretty. Ngonjaye nnyo. Wemba nyina kye nakola. Nkusaba okiŋŋambe nkyetonde. Tiwali kiwankola. Wabula sikwagala. Sikwetaaga obeere kumpi nange. Muzamyo. Nkulabikira bubi. Tondabikira bubi. Ne pretty njagala okimanye nti olina Sami wo. Sami bw'akulaba ng'oli nange ajja kuntabukira. Muzamyo. Nze ne Sami. Twayawukana dda. Era ewange teri poliisi. Poliisi gyeri. Ne wabula gwatagiraba. Samiro teriyo. Mujuni zasimanyi muntu gwe nasanga nga nzija ku kyalo namakwekwe kuno. Buzibu kyate. Banyeze bwe nalese emmotoka y'ebintu byange sigisanzeewo. Ne muzalandi rodi ebintu byange birazeewa. Nangamba abasajja be baninze nga tebandaba ne bagamba ebintu kababivuge babizzeeyo gye banzije. N'enziruka zambwa paka gye banzije sibasanzeeyo. Kasi tukoze tutya? Mbadde nteesa tugende tudduke tunoonye abantu. Tubanoonye nga tebannaba kugenda wala. Emmotoka enamba y'ogimanyi? Namba puleti sigimanyi. Ate dureva y'omumanyi? Asimumanyi. Ate abatisi? Abatisi babadde basajja ba dereva ye yabaleese nabo sibamanyi. Kakati ne bw'okwali badde gamba mu tugende ku poliisi tugende tulipootinge bagenda kubuuza emmotoka ebadde namba puleti ki nga togimanyi. Kati bannange gye tukoma okulwayo abasajja gye bakoma okweyongerayo n'emmotoka y'ebintu byange kati gwe dduka otandikire n'okunoonya nange kanzire eno tunoonye ebintu byange byeyongerayo babigenda kubulira ngo byokusanga. Tusanyiza okukulaba taata. Kale mama. Era dde taata. Dde mama. Siibye otya nno ssebo? Bulungi mama. Siibye otya mama? Bulungi ssebo. Mugyebala emirimu. Kale taata. Kale mukwa. Nama mugyebale. Muko tusanso kulaba. Muko kale. Eradde muko? Eradde muko. Oli otya muko? Ndi muko. Mugyebale. Kale muko. Tusanso kulaba. Kale munnange. Eradde mulamu. Eradde nnyabo. Oli otya mukwano? Ndi. Mugyebale. Kale. Naye nkubuulire kino nkyogera lwatu bwe nakufuna nimpakinga n'okuzikiza ninzikiza ge mazima naawe nno weesuneku nti paakingi gy'opaakingamu opaakingamu bwogu tewali mulala apaakingamu ate bano abaana kyogamba tobamanyi sibamanyi abaana bakyama batya we batamanyi simanyi kambabuuzi mmwe kiki Nakamya abadde atutumye. Nakamya yaani Yiye taata kyogamba Nakamya omwerabidde. Kale mugende wakanzije sibamanyi ate bo balabika bamanyi kamaloko beki mugenda Muko, sokoje.
Wanjibuko? Mpuliddeyo maama nga njogerako kiki otegekaki? Maama wadde agambye Hanifa akutereko caayi. Muko nga naye bwokimanyi kati ntambudde nva wala ebbugumu nze nali mpiseemu kati gamba Hanifa tebateekako caayi anfunire soda. Onywa kika ki muko? Afune Hanifa yakimanyi. Soda? Ekinene. Kale. Kinene? Martha, Wanji. mbutuufu emmotoka embuze. Nange kenyini emmotoka njinoonyeza buli wamu wensuubira emmotoka embuze. Naye neebuuza ku kyalo Namakwekwa kunaani andoga? Lwaki buli kizibu kyonna kitandikira ku nze? Ye weebuuze waabandoga annanga ki? Mu bantu bano bonna abali ku kyalo kuno nze kenyini nze gwalabamu mu butuufu okuloga. Ye kati mu kubonaabona kwange ye agasibwawa. Mu butuufu mbadde mbonaabona wa kubeera onyambye ompadde ssente nfunaawo okubeera. Wakanfunirawo nti ate bibino ebintu babibbye. Ebintu byange byonna babibbye nsigadde mu bbanga ninga muyonga. Kati ngenda kubeerawa? Weebuuzeemu naawe. Ngenda kutandikirawo wenjogerera. Masa tewekubagiza tugende tubeere waka ewange ffenanze naawe. Ekyokubeera wakanze kennyini nze nasoose kikugamba amazima gennyini nga tebana kutwala bintu byange. Mujuni kyensaba okkirize mu mutima gwo ndiko ekizibu. Wonsitulira bwe papa n'ontwala ewuwo. Ekizibu nawe kennyini kigenda kwambala. Otandika okubonaabona. Sina kindi ne wobeera okugobawo ne bizinesi z'emirimu gyo gyonna okufa. Kati obadde oyagala nkukolere ki Martha? Badde nsaba onfunire transport. Wakiri ngendeko ewaffe mu kyalo. Nime ku bijja bya bajjajjange. Empewo zinfuweko. Osanga nagenda okuvaayo. Nfunye ku mirembe naye Martha mbonyebonye. Banange mbonyebonye n'ekyalo kino. Transport yekka. Transport anaaba wameka Martha? Nti kati obudde engeri gye bugenzeemu bwe buti takisi zigenda kunduyisa. Ate zo bodaboda zisaba ssente nnyingi kuba kati ate ze zigenda okunnyamba okuntwala buno obudde ntuuke mangu zisaba emitwalo 6. Mitwalo 6? Kankuwe 10 sigazeemu emitwalo 4 ez'okwekuumisa mu kkubo. Nange neyanziza neyanzeegesebo. Neyanziza sebo neyanzeege. Webale kumbeererawo. Kale nyabo. Kakati. Nyabo. Bwe ndiba nkomawo ate sirina transport ali nkomyawo. Aliba wameka? Mitwalo 6. Mitwalo 6? Yesebo. Ate mitwalo 6 leero zisabirwa kubanga okozeseza boda. Bw'oliba okoma olwaki tokozeseza takisi? Kale we naba nkomawo nja kukozesa takisi nga bw'ogambye. Aliba wameka? Takisi zo zisaba emitwalo 4. Kanzikuwa. Neyanziza neyanzeege. Ntonobonaabona ng'eyabba kale ku mulumbe. Kale naye nduga nawe kiri kutuukako. Katonda onaalaba. Nama neyanziza nnyo neyanzeege. Webale kubeera na mutima mulungi. Kale nyabo. Mmwe nabagamba timukomawo wano okujjako nga nze abakimi. Lwaki mukomyewo nga sinabakima? Taata Nakamya atugambye tukomewo. Nga batumye ki? Kyokka taata atugamba mbu nno ogenda bba otusindikira ssente z'enva naye tozisindika jjajja tumutuse mujanjala na doodo. Taata, lwaki otugoba ewaka? Sibagoba. Njagala mubeere wa jjajja wammwe abamanye nammwe mumumanye. Si kyekyo? Kati oli omukazi mumulaba? Mumulaba? Bw'ababuuza nzaani timugamba nze mbazaala. Mumugambe ni muganda wa kitammwe. Bwe mumugamba nti nze kitammwe sijja bawa ssente z'enva. Muwulidde? Kale mugende mu nju nzije mbawe ssente. Moses, ndowooza wafunye ennyumba
kati onkimye tugende. Anifa, amazima gali nti sinaba kufuna watubeera naye nange nziza njira mbeerako wano katono. Ekiki? Ewwa wano osobola okubeera mu nnyumba y'emu omuli maama wakuzaalira omukyala? Kisoboka kubanga okuva lwe nakuwasa nange wano nafuuka mwana. Wano toli mwana, wano oli muko. Anifa ngoba si kugoba naye biki tombulira bya naye ebyo. Kati oyagala nkole ki Moses? Njagala kubeera wano. Bisirikiro newunyiza abaana mbamanyi, abaana baakula dda kyolaba mbadde sobola bategererawo bamukulu wange naye bakuze kati kyobola basibategedde. Abaana bakuze kakati bazze wano kuwumulirawo oluwumula bwe lugwadde ne baddeyo gye babadde. Nze munnange sikyayamba, abantu benzize ennyamba ne banneefuulira bantamye okuyamba. Ekitegeeza toyina mukisa mu kuyamba. Kirabika. Nze nguyina, nze benyamba tibampisa bubi. Obambi bano gwo bayamba? Tata wabwe gyali? Mukulu wange yafa. Kati babeera wani? Babeera wa jjajjaabwe. Kati nga woyagala okubayamba nze ngamba bayambire eyo naye wano nze sikyayambira ddala. Ojja genda obayambe wano eno ogenda okuwulira ate bayogedde kino ate balabye kino ate kino kiri bwe kiti okukakananga abaana batutabudde. Kati woba osazewo bayamba bayambire eyo. Nze mbadde ngamba oluwumula luno lwa wiiki 2 tubaleke abaana babeerewo wiiki 2 si nnyingi zigenda kugwako then baddeyo. Oyagala babeere wano? Kale babeerewo. Webale. Babeerewo. Nange kanjira nzire wa maama wiiki 2 wezinaggwako nja kukomawo nga bagenzi. Kati ate gwe togenda kati boka baddeyo. Abaana baleke babeerewo bambi. Nedda tokikola. Leka bambi nnyingi nga toliiwo nyamba bagende. Kabagende bambi tokitwala bubi, leka bagende bambi. Nyamba bagende. Maama wange Moses abadde asaba agira abeerako wano naffe. Ewwa wano Katonda wange nze ekyo nkuze kutuuka wano sikiwulirangako era sikirabangako. Gwe wali olabyeko ddala ddala omukono ajja n'abeerayo we yawasa omukyala. Anti ye agamba nti okuva lwe yampasa naye yafuuka mwana wano. Ekyo sikiganye, yafuuka mwana naye ate tayinza kubeera wano era genda omugamba agende kati. Kati awo maama nange obanga ngoba ate ntya mwana wange. Anti nze nina kubeera Moses waali ate talina gy'abeera kati nange obanga ngoba ngenda. Mwana wange tontegedde. Ye nja kutegeera ng'okkiriza Moses abeere wano naffe. Mulungi mujje. Sabireno oli omukazi mumulaba ayina olukusense. Olukusense olumanyi? Measles. Ayina mizozi zamukutte nyingi ajja basiga mizozi. Owulidde? Ugwe mulungi. Mizozi ozimanyi? Nzimanyi zitta abaana. Kikoze bulungi gomanyi zitta abaana. Kati oyagala kufa? Kati mwewe temwagala kufa omukazi oli mumuvire temumusemberera. Bemumusembera agenda basiga olukusense. Leeta mangu, leeta baga mugende. Yanguwa mangu. Mangu. Mugende muviire obulwadde. Kale mugende kwata sente zemba. Mwanguwe. Jajja mundabire.
Bawala mujje. Mama nyabo nfudde ayisa abaana. Tugenda yagenda kusiiga measles. Bawala musooke mujje nammwe. Tuleke naawe yagala tusiiga kirwadde ekyo. Oh, Buganyo gendayo mponye. Kanzije. Omanyi Moses, ekyokubeera wano mama takkiriziganyizza nakyo era takiwagira. Ate lwaki? Mama kyalina okumanya nti nange saagala kubeera wano. Naye embeera yezeetusendasenda neetusenda mpaka wano mu ddiiro lyammwe. Anti yagamba nti engeri nze gye najja ewaffe naawe okole ki ogende ewammwe. Ekitegeeza kati maama atandise okuboola ayinamu ebyana n'abaana. Kale ekyo tekirina mutawaana bw'abanga maama bw'atyo bwasazeewo kati awo ndowooza niffe twawukane. Nga bw'oli ewammwe mubeere ewammwe nange ngende ewaffe. Tewali mutawaana. Si bwe kiri Moses. Si bwategeezezza maama. Ekyo kyategeeza maama atandise okubanga atandise okuboola okutusosola tanjagala. Kati tekayo lindako kati ye kyagamba kanjira mbeera ku wano nga naawe oli wammwe. Embeera we n'atereera ng'akola ki nga tuddamu. Tewali mutawaana kati twawukane osigale wano nange ngende ewaffe. Tewali buzibu kasita oli wammwe. Zaabuza maama ngobye ndeka kubuzaabuza. Tugenda. Kati tugenda kwogera naye. Kojja, omanyi nno ekindeese? Badde nnonye ssente za registration tugenda tula ebibuuzo byakamalirizo. Registration? Toli mu senior 5? Nedda kojja, ndi mu senior 6. Otambudde. Kakati sente mmeka? Kojja batusabye emitwalo 3. Akati okiraba? Gwe bozze wano mukyala wange omusanzeewo wano? Obwedda mpisayisa amaaso nga simulaba. Kati nno kankubuulire. Jjajjaawo yennyini azaala nnyoko ate era nga yazaala nange yavaako ebizibu bino. Asindikira mukyala wange eddogo. Era mukyala wange mulwadde muyi. Kati buli kasente konna kenfuna nkolera mu bulumi nze gw'olaba. Buli kasente konna kenfuna kampita mu ngalo. N'obulala bwonna bwe nali nterese bwonna mbumazeeyo mbukukumbye n'atera na kwetundako byange. Nga sente zigenda ku mukyala kumujjanjaba. Kati munnange simanyi kyakukolera. Kati kojjogera kundeka omwaka gwonna gufe nyamba bambi. Kakati nnowulira. Kati gwe nno ogenda kufiirwa mwaka gumu bwe guti. Naye nze wenga yaliramu katono bwenti ngenda kufiirwa muntu mulamba. Kati kiteke ku minzaani okirabe. Kunze naawe ani asinga okuba n'ekizibu ekinene yeetaaga obuyambi. Naye kati kojja nze nkuyambe ntya? Kakati ate wulira bw'abuuza ekibuuzo ekifaanana bwe kityo. Tosobola kugenda n'oyogera ne maamawo. Nnyoko ne yeegayirira jjajjaawo n'alekerawo vulugu oyo gwakola tebiina gye bimulaza. Anviire ku mukazi. Ekyo bw'onookikola awo obuyambi ojja kubufuna okuva gye ndi. Kubanga nange olwo nja kuba nsobola okusevinga akasente. Naye kati kojja nze ku myaka gino ejjage ntandike ntya? Toddamu ebyo. Onsobolera ddala bulungi nnyo okugenda okukikola. Nange ne nkuyambira awo. Teweewuunya. Kati waliwo ekyewuunyisa. Bisirikirwa. Bannange weebale. Mukwano weebale nnyo bannange. Ate nkoze kikamu. Kino kyova okola. Ekyokulengerera wala nti abaana bano be banabeera wano bagenda tutabula. Nze weebale. Nze sisobodde kirabirawo. Kyogamba gwe obadde tokimanyi nti abaana abo tekisoboka kubeera wano nga sigwa abazaala ne batatabula? Mbadde sikiraba. Era kyovulaba enkulakulana yange badde nnyo emabega. Kubanga nga sina muntu asobola kulaba kintu kijja mu maaso naga kino bw'okikola kigenda kuvamu kino nga sibira nze mbadde ntomera butomezi. Kati olaba bw'onnengeza ekintu kye mbadde siraba. Bannange weebale. Era nkizudde nkwetaaga. Olina kumbeera kumpi. Kuba kati mmanyi wakyaliwo bingi by'olina okubeera nga obiraba n'oŋŋamba nti nompabula. Nkwetaaga.
era kyensaba bisirikirwa n'ekirala kyonna ky'oba olabye togaana kuŋŋamba ŋŋamba nja kikomya weebale nnyo bambi weebalire ddala ontaasizza olaba abaana babadde bagenda otutabula naye kati tubawonye naye nga kivudde ku ggwe nze ng'omusajja nga sisobedde nakirabirawo. Anifa Wanji sokoje Wanji namwe temulinamu nansonyi tamukwatibwamu yadde akafansonyi kuva ku makya ntudde wano ndaba TV ne kala zinaatera kuggwamu mwene mutabaamu kagamba nti nno okukota nafunako kakulya temulinamu nsonyi yadde naffe tetunnafuna kyakulya kati njogera ku mukaate nammwe mweteekamu nammwe mulibako amazima gali nti nswadde Moses tusaba otusonyiwe nsaba kutusonyiwa buli kaseera nga nze n'ekitiibwa kyange ekyobuko mu nnyumba muno bwe kifa naye mulitegeera ddi nti nze ndi muko mulitegeera ddi nti ne mumpa ekitiibwa kyange ng'omuko mu nnyumba muno kaakati bisirikirwa ogenda okomawo ddi okimanyi bulungi ekintwala Kampala mirimu ate gwe oli wa weekend kati singa emirimu njimala mangu nga weekend tenatuuka era mba waddemba okujja wadde weekend tenatuuka ate era singa weekend etuuka ng'emirimu sinnagimala era mba sisobola kujja. Omanyi nze kyensinga okwagala kumanya lunaku olutuufu lwennyini lw'okomawo eno nakyesinga okwagala oleme kungwako obugwi omanyi bw'omanya nti muntu ajja nawe omuteekateekera nobaako akantu komutegekera tujja kwekubereza nkukubira naawe oba gwe nonkubira nti ninnye twekoonako nenkutegeeza nange nzija ninnye kale ekyo kikyoka kyembadde njagala kale tugende twerekereka bannange wo tewaviika kamya ate wange gambe ewaffe gambe ewaffe tiwaviika ate kati wange kati wafuukawo gwe tomanyi nti omukyala yabeera nannyini waka maama wange omukono enjala emuli bubi bambi mbadde mwerabidde bambi geno mufunireyo ekyokulya naye omanyi maama sente zireke tuma okubuna obugaati bw'omu dduuka bw'otunda obugaati abulidderidde nnyo genda omugulira ekintu kyonna ekisiike genda omugulira ekisiike kyonna kyolaba kale neyanza kale yanguwako bambi owange anti naye abeera omwo mu nnyumba n'atuula baddeyo namuggyeko ebirowoozo yanguwa buniigiina buniigiina banna anti naye agenda n'atuula mu ntebe omwo n'abeera omwo atuuse n'okuzifaanana banna oli omwana atuula Nsamiro mbadde nina akalabo kenkuleeteddeyo wangi nina akalabo kenkuleeteddeyo nasika amaanyi nyeera Pretty eno ndabanga empale n'essaati ani abimpeereza nze mbiruwa ku lwaki nkulaga nti oli mukwano gwange olaba Pretty kino kyokoze kyekintabula nze ne Sami kati olaba eno empale n'essaati obadde onabbi wa Sami so sinze Nzamiro naye lwaki oyina ettima mazima ddala nkole ki omanye nti nze ne Sami ku mutima tewali kikyaliwo yadde n'eki Pretty
njagala omanyi nti nze ndi musomesa era ndikyakulabirako eri abantu kati nina okulaga ekyokulabirako ekirungi eri abantu kati sisobola kukola kintu kiswaza nze ng'omusomesa ne basomesa bannange kati sisobola kwagala gwe naddala nga mukwano gwange Sami yakamala okukyabwa kijja kuba kiraga ekifaananyi ekibi eri nze ng'omusomesa neri basomesa bannange kati ekyo sikisobola kukikola era ekyo njagala okimanye. Muzamiro mbulirayo ekintu eki kimu kyemba nkolera okakase mbunze ne Sami ku mutima twayawukana. Pretty kati nange njagala onkolera ekintu eki ove wano ngunkakasizza nti mugenda kuddingana ne Sami. Neanza. Ani? Chichi. Bino bichi. Chachi. Muogo. Hey. Nafuka dimmese. Yekolachi. Iri ya muogo. Nima mulitekera denti ndi mukowa. Ntandika okulya muwogo bonna bansange nga nze nemba zenzimbe olwokubanga ndya muwogo nteeka okulwanirira ekitiibwa ky'obuko temute kunfuulanga muntu atategeera nimpa ebiwogo nze ntandika okulya ebiwogo ngenda kulwanirira ekitiibwa ky'abako bonna obanga mmwe muli mmese kale mbitwale mubirye fiira Moses kiki manye ennaku yo ennaku yange nze omuko omukabe wano ndi munaku ekitegeeza oli mukuyiya magezi mbi kati bibyo bitwalire ddala mubirye ni maama wo ennaku opanga mbirye twala nekyayi maziko twala ndeetere mata mujooza abako ne mudda ne mukati ne mwewuddula kati nze ndi ebiwogo twala leka sijja kukkiriza ekyo kibeere omuko Nzami wanji wandabideko Pretty. Sami nasemba okwogera naawe nga nkuwadde amagezi tigenda ku poliisi ekuyambeko okunyonyereza buli ekikwata ku Pretty ne kati saa zino neewuunya lwaki ozee wange okumbuza ebikwata ku Pretty notabibuuza poliisi. Olaba nga oli mukwano gwange Pretty ayinza okuba waliwo byataŋŋamba ate gwe naabikugamba kati kyovula nze gy'oli onyambeko. Ngabingamba ngani? Nga mukwano gwe. Kati nkusaba muzije mu bintu bya laavu yammwe ntaasa kino Sami kikole ku lwange zijja mu bintu bya laavu yammwe binzigire mu ddala. Naye kati nkizudde tokyali mukwano gwange. Omanyi bagamba mukwano gwo yakuyamba mu bulungi ne mu bubi. Nze nkyali mukwano gwo era njasigala nga nkuyamba nga mukwano gwo naye nga nkuyambamu ebyo ebintu byokka byetusharinga nze naawe n'ebintu ebikwata ku laavu eri makati go ne Pretty ekyo nedda sijja kusobola. Ekindeese kunyamba kumunoonya. Sami wagala nkozesa olulimi ki otegere kyentegeeza? Ate obadde ki? Maama mpulira muno mwonna mundira munuma. Mwabadde ki era mwatandise ddi? Bitera okunnuma. Zitera okkuluma? Bulijjo bwe zikuluma okola otya? N'eddagala ly'emmira. Liba lya ssente mmeka? Simanyi bwe baliyita naye liba lya 15. Munnange buli ekikutuukangako osookanga kugamba nze kuba nze maama wo.
Kwaka genda oleete. Sikwate. Genda oleete. Kale saagala kulaba nga oli mulwadde munnange. Genda oguloomireko. Naye ate no wampiseeko emisinde ng'olinga ayita ku kuki. Yanguwa genda ogule nga tonnabulwa gatambula. Yes. And thank you, Bala. Mama mrungi? Wali wabusiku? Wali busiku baba. Kati jayo buti baba. Kati kino kye bayita oluganda. Omanyi olugwayo? Oluganda kulya. Olugenda enjala terukola ki? Terudda. Kati oli ne wajja wano amanyirawo nti kati ndi muko mu nnyumba muno mumpeesa ekitiibwa ate nammwe ne mufuna ekitiibwa. Naye Moses, njagala ojjukira ekintu eki nti wano si waffe. Olwo tulina okufuna ewaffe. Bane mulina kitegeera nti Sezaala yamanya nti omuka alijja n'abeerawo nera yategeka n'atutegekera n'antegekera ng'omuko. N'akutegekera? Yakutegekera? Leka tanjogeza. Omusajja Omuganda tayogera ng'ali. Chai mata. Mpaako nno. Emiwogo gye nabawadde tegyaba maze mugende muli emiwogo. Munnange bwe natuuka mu kyalo jjajja nga baka ew'omusawo gye yantwala kituufu munnange nga ndiko ekizibu. Omusawo yankebera bulungi nga kunnamakwekwe kuno kuliko eyanjoola ebigere. Naye n'atugamba ku bizibu by'abantu byakozeeko ekyange kuyisa mukka mu kisero. Naye n'atuterawo obukwakkulizo. Butya maama? Nga yeetaaga embuzi ennume nga nzirugavu nkunku ate nga terinyirangako. N'enkoko eya lujumba. Naye embuzi onoojawula otya mbe eno yali erinyiddeko eno terinyirangako? Leka naawe ekyo kyangu nnyo, kiba kitototo bwe kiti. Kati byonna okubitwaliza awamu nga kuliko n'ez'obujjanjabi nansaba $5,000. Ze sirinaawo. Naye ng'anaakola manyi abantu abo mulimu abayaya basinga baffere. Oli ku kyalo kuli kwonna tewali atamumanyi. Akoze ku bizibu by'abantu bingi ebyaffe bijja kuba kuyisa mukka mu kisero. Manyi abantu abo baffere bangi abasinga bayaayi. Oli ye ku kyalo kyonna bamumanyi akwata bukwasirwa eyo n'ayera kakikya yenna. Bw'anaaba nga anaakola sente kanzireete. Bannange
Kane yanziza ne yanzike. Kale nyabo. Kale nyabo. Ono banange nafuna kirabo kuva wa Katonda. Anti wejito mukwano gwo bwabeerera. Amazima. Mungamye nti maama ali bulungi ate kati mwagala kyewange. Maama badde atusindise titujje tukugambe nti school fees bakyamutubanja omutusasulire. Sigenda kuddamu kubasasulira school fees kubanga maama tayagala mukyala wange ate nga sente zemwetaaga nzikola ne mukyala wange. By the way ate mukyala wange yampa amagezi agazikola. Baba tukwegayiridde bambi tusasulire sente za school fees otubonye ekyobutasoma tulumanga tukuzi. Mugende maama basasulire sente ezi za fees kuba sente zembadde ngamba sasulira mu fees kati zijjanjaba mukyala wange ng'ate obulwadde obwo maama yennyini yabusindika. Baba gwe wasikira kitaffe guwadda mu bigere ebyo kati zino sente zetukusaba tetuzikusaba nga gwe Habibu wabula tulinga bazisaba kitaffe wagwe weetika obuvunaanyizibwa bw'okutulabirira. Ekyobusika nkimanyi era tekyetaaga kukinzijukiza naye nze sigenda kuddamu kubayamba mpaka nga maama alekeddaawo okuloga mukyala wange. Hamidu baba wadde ye musika aganye okutuyamba kati tugende ku malaalo ga kitaffe tumugambe nti omusika gwe yatulekera aganye otuyamba kati omuzimu gwa kitaffe emagombe gye guli gujje gwe gunaamanya egunaatuyambamu. Nkomeo. Nkomeo. Mtula. Sentence lesi. Kinga ne yanziza nnyo munange ne yanzige. Mukama munange wojja akuddizeewo. Amina. Lwakuba munange nkozeemu ensobi. Nkusabye sente z'obujjanjabi ate ne sikusaba za transport ananzizaayo mu kyalo. Pozi wansabye mmeka? Nakusabye emitwalo 5. Ezo ndeese 6. Eki? Enyabo. Nange nga neyanziza neyanzege munange nnyini. Munange nnyo. Enyabo. Banange ekyokoze tukikoleka mutiitiizi. Mukama akuddizeewo. Amina. Banange olaze amaanyi. Kino kyokoze tekikoleka mutiitiizi. Anti kyekitegeeza omukwano. Kikoleka musajja ddala. Era mukwano oli bwabeera nti oli mukwano gwe alina kukubeererawo buli kizibu kyonna ekibeerawo mubi ne mulungi alina kukubeererawo. Webale kumbeererawo. Kale nnyo. Olaze amaanyi. Nnyo. Bannange. Hello? Oli ku dduuka? Kati okozeeko ku sente? Nga mmeka? Webale kukola. Kakati kyoba okola ntera ku simu eno sente emitwalo 5 kati. Onterako ezijjako. Kale. Chichi. TV ngoteraga. TV eweddeko yetaga kusasulira. Sente. Kumo kitundu. Olwaleero nina okulaba ebikonde byange
pulogulaamu y'ebikonde begenda kujja ng'otandika kunnyumiza byago mu kitundu kakati nze siibirabe n'abeeraawo. leeta ssente tugenda tugisasule. Wano wensiiba nga neebasa okuva ku makya we munsasula ssente ndyoke mbawe ssente mugende muteeke ku TV kati gwompa ssente ogumu ekitundu ngubawe wano wensiiba ngubawe muteeke ku TV. Kaakati naffe tetulina ssente. Ekiki? Okuva lwe najja wano mutyobodde ekitiibwa kyange ng'omuko n'ensirika sibanyega nga yadde akagambo n'aka nsirisa busirisi kati ate mugaseemu ne ssezaala wange. Kati ate ye taata akoze eki? Taata akoze eki? Anti mulaze teyategekayo yadde ekintu n'ekimu ekivaamu ogumu ekitundu ogusobola okuteekebwa ku TV omuko n'alaba TV kati nsubwa ebikonde byange kubanga ssezaala teyasobola kutegeka. Kaakati njagala tukole tutya? Genda musale amagezi wansi ne waggulu munoonye ssente muteeke ku TV nze omukondabe ebikonde byange olwaleero saagala bimpiteko. Genda munoonye ssente obugayavu bubajjudde. Omutwalo ogumu n'ekitundu ne gubula temuga nti ssezaala nga teyalina yadde obusobozi obusobola okunoonya ssente ezo yadde okulekawo ebintu n'obatunuulira bassemugayavu bano abatasobola kukola nga ate baagala ebirungi. Genda musale amagezi wansi ne waggulu nze munteereko TV. Mubalaba nno obugayavu obubajjudde. Mulungi. Wangi taata. Nakamya ne muganda wange baŋŋambye kye baagala mbu baagala kubeera mu kisulo ne mbatwala era kati bali mu kisulo. Kati nammwe nga bwe mutaagala kubeera ewa jjajjammwe njagala mumbuulire wawe mwagala wonna mbatwaleyo mubeere eyo. Taata ffe twagala beera waffe. Ewammwe yewa? Wano. Mwagala beera wano? Baana bange ensonga lwaki njagala mubeere wa jjajjammwe. Jjajjammwe akaddiye si kirungi kubeera yeka mu nyumba asobola ofiiramu okiraba ne tutategeera mangu. Kaakati mwe bamu timwagala kubeera ne jjajjammwe mwagala kubeera wano kale ngenda baleka wano mubeere wano nze ngende wa jjajjammwe nze mba nkuuma jjajjammwe. Taata tutuweka wano ffekka. Kati mwagala nkole ki? Wakiika tugende ewa jjajja ffenna tubeere. Ffenna? Nange mbeere eyo? Ffenna tubeere wa jjajja banna lwaki munkalubiriza obulamu baana bange? Taata totuwayiza sifa abakalubiriza obulamu. Ani ankalubiriza? Kakati sinze yekalubiriza obulamu ng'ate byenjagala mukole tumubikola. Taata naffe byetwagala otukolere tobikola. Bannange bannammwe genda ogulewo. Nasanze okukulaba. Bikayo. Bannange. Jangu tule wano. Bikayo. Era de mulamu. Era de mulamu. Naye kati mmwe temulina magezi.